You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Bannayuganda baakazibwako erya namwatulira bano nga baaliko abakulembeze mu bibiina ebyenjawulo okwosa gavumenti saako bannaddiini nga bakulembeddwamu Maria Matembe bavuddeyo ne bakangula ku ddoboozi nga baagala gavumenti omulundi guno ekkirize wabeerewo okukola ennoongosereza mateeka g'ebyokulonda nti kubanga kye kyokka ekigenda okuzzamu bannayuganda omutima n'essuubi ery'okufuna obukulembeze owatali kusika muguwa. Era tusaba bannayuganda nti baveeyo n'ebitongole nga Electoral Commission ne Human Rights Commission nabyo biveeyo okulaba nti abantu bategeera rights zaabwe, basomesebwa mu civic education ne vote education, balyoke basalewo kiki ennyini kye beetaagisa okukola mu kulonda. Okusinziira ku Maria Matembe, bannayuganda tebasobola kwesiga kakiiko ka byakulonda okuggyako ng'ennoongosereza zikoleddwa mu mateeka ne kaba nga kayetengeredde. That's why when there is liberal democracy, the parties form. If the opposition is one which is majority, it wins. If they combine themselves, but they have a role to keep government in watch. And they should do it. They should not fight with government. Government should not fight with opposition. Government should not kill opposition. And opposition should not be killed by being greedy to be both. That's nonsense. The problem in Uganda, it's not opposition or government, it's the leadership, the citizens of Uganda. Balonda byaki tijja kutubeere tijja kuwa abakulembeze abatuufu. Era bannayuganda balina okulaba nti bateeke amaanyi nnyo ku kintu ky'okukyusakyusa mu bintu by'okulonda, electoral reforms. Kubanga electoral reforms ezo zeziyamba okulaba nti abantu boolonze be batuufu era bajja kwogerera. Naye bwanga temuliimu electoral reforms, 2026 ejja kubeera nga bulijjo richo ng'omuzannyo gwa bulijjo. Bano era bagugumbudde bannabyabufuzi abagufudde omuze n'enkola ey'okutandikawo ebibiina by'obufuzi ebijja buli lwabeerawo obutakkaanya nga bagamba nti kino tekigenda kuyamba bannayuganda banyigirizibwa. We established liberal democracy. Liberal democracy demands acceptance of alternative view. There could be so many parties. There could be 2 parties. There could be 3 parties. But these parties are working under good conducive political environment because the country has agreed that we should have liberal democracy. And therefore, there should be every party which wants to form, let it form. If it gains people, it gains. If it doesn't gain, it doesn't. But what we would come out with as Ugandans is a government, and that is the party which finally wins, assuming there were real, genuine elections. Bikyali awo fena kakati amagezi tugasiibidde kuki ku election 2026 buli omu ali ku 2026 twerabidde ebizibu bye tuliko. Kakati 2026 bwenagwa ate nga tuddayo mu bizibu ebyo byennyini. Fe tugamba nti ensi etunule mu bintu ebyo ebizibu ebiriwo kakani. Ekisira ky'okukola focus yonna okubeera kuki ku 2026.
bano era bakayuukidde ne bannabyabufuzi abalowooza nti bo bankizo nnyo eri abalala nga bagamba nti nabo bakosezza nnyo ebyobufuzi by'eggwanga naddala ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya. Bano era balaze obutali bumativu olw'enguzi eyeeyongedde ennyo mu ggwanga eno ng'etuuse ne mu bakulembeze gamba nga paalamenti.